Wajja atenzile biki. Kiki naawe? Tekayo bojja jangu. Zanya. Zanya va masimu. Njamudira. Gwagambye nzanye. Sente y'omwiwa omusole gwawo okukusigaddeko 5. Nanje nguliyo 5 njabuliyo 5. Namukwata bomukwata n'ekyo kiveewo. Vise njamukira. Mukwata ulishe gambo tugende maaso. Guno njamukwata vise tayina. Nguliyo 5 eyo. Tekeno. Okwo kwe kuli 5 zange. Na nze nguliyo eyo. Sebo. Tuzanya 5. Osise waya. Kale. Oli mubbi. Mukwate. Njamudiro tayina tabu. Gira gwankukunya. Nyakwewera bire n'amanyago. 3, 4, 5, 6, 7. Nkuba bano yangu. Mpade 12. Abero ate twakulabye watulimbi. Gwe bwotyo nakati ogambo jene gulu watulimbi olunaku mulamba n'otalabikako. Mutyaba. Gwe ngenda kudira inda kati. Hello. Mutyaba. Kiki ekiriwo? Andi bulungi. Ali kiriya. Nange sina tabu. Kiki ate ng'oli oli? Nina bye nnonyi wano. Gwe ngenda. Bitalo. Ebitalo ebyakyate. Kiki otegeeza? Kyogera tomanyi bitalo biri ku kyalo kino. No toseka. Oyina olwali lwati Dubai. Boto ne osiba fezi notisandisa olalozo oli bya serious. Bitalo ebyaki ebyani? Nga kitale kya Vincent. Vincent mumma. Mukwano gwaffe wali mma. Wano wannaalongo olwa Vincent. Oyo Vincent. Vincent Sekabembe. Yes. Twaliri. Ati. Vincent Sekabembe yafudde. Tasobola nawe kufa. Twaliri. Tobikanga muntu nawe nga tafudde. Kati nza kubikira mba mulumbi. Twasuze mulumbi. Nzize wano kunona ntama. Vincent kati atenga afaaki. Eggulo wayogedde n'esameka. Vincent twabadde ffenna ku makya. Nakere uwe ku makya nga tanagenda ku mulimu. Sawa mmeka. Sawa emu kitundu. Nadamu nankubira ku 5, 6. Ngandizanya matatu n'oli omuvubuka bw'erimanga omweru. Ngese mukwata nga ngamba ali mulwa. Kati Vincent aba ku mulimu. Afuna accident. Bamukwata bamuddusa mu ddwaliro. Babatuuka ku mulyango gw'eddwaliro we bati. Akutukira awo. Ffe twasuze mulumbi. Abantu bonna bolaba bakirira mulumbi. Baba tebasobola mutwala mu ggwanika kubanga teyafidde mu ddwaliro bavuze bufuzi ne bateeka wano. Yankubidde simu nezimukwata ng'amanyali mulwali. Twasuze mulumbi abantu bali eyo bangi. Nange mukazi we unankubira. Ize nandi mukutte ne manya kyaŋŋamba. Kakanano kanfune wano entamu nkwatire kutugenda. Yakunzangayo. Egimu ku migaso gy'essimu kwanguya mpuliziganya wakati w'abantu bombiriri. Si kya buvunaanyizibwa n'akamu okugaana okukwata essimu naddala ng'ogikubiddwa wadde nga basinga tukikola nga tulowooza nti kye kituufu oba oli awo olw'ensonga zaffe. Omuntu ayinza okukubira essimu n'ogaana okumukwata nga gw'olowooza nti omanyi kyakugamba. Okugeza abamu tutya amabanja ng'olowooza nti agenda kwogera ku bbanja lye. Muzaddewo oga nja mukubira nga nteredde kubanga nzikakkanye. Ayinza okuba nga ke kaseera kaakasembayo ng'alina ekintu eky'enjawulo kyayagala okugamba. Olaba ogaana omukwata ekintu ekyo tolikitegeera ate kiri kusigala ku mutima ebbanga lyonna. Obudde kye kintu ekitaddizikibwawo singa kiba kifiiriddwa. Omuntu bw'atwala obudde bwe nakubira ku ssimu muwe obudde omuwulirize. Ayinza okuba nga kakaseera katutte okwogerako naawe nga ke kaseera ke akasembayo mu bulamu bwe.
bw'ogaana omukwata oba tolimanya kiki kyakugamba ate kiri kusigala ku mutima obulamu bwo bwonna. Kwandaba olwaleero ekimu ku bintu ebiraga obuvunaanyizibwa ku muntu bw'alina essimu kye kimu ku byo.